Omanyi abantu abasinga bwe bafumbiriganwa ebintu by'okwezina bigenda biseebengera mu bulamu bwabwe. Nzize nsomesa ku nsonga y'abafumbo okubeera nga temwezina nga bwe mwali mwezina luli nga mwakeeraba. Naye ate ekintu kino bwe kituuka mu bulamu bwammwe kiyina kye kitoolako ku ssenyu ly'omu maka gammwe, kiyina kye kiggyawo. Ggwe omuntu wonna ng'oli eyo ng'olina omukyala ewaka, olina omusajja ewaka, naddala abasajja babeera so affected okusinga ku bakyala. Ffe abakyala tulina engeri Katonda gye yatukola, engeri bw'omala ozaala you become busy n'abaana bo. Obulamu bwo ne butambulira awo, osobola okubeerawo nga toyoya na musajja. Ate bw'ogattako family planning ze tugendako nga tumaze okuzaala, wamma ne gujja bagira anti appetite ebula. N'obeera nga n'okuyoya toyoya, teweegomba. Naye ate omusajja ne weerabira nti ye tewali kikyuse mu bulamu bwe, tali ku family planning, ne bw'aba alina abaana omusajja tagenda ku stressinga nga gwe weestressinga, kitegeeza akwetaaga. Akola ki? Akwetaaga. Emu ku mpagi oba ezimu ku mpagi ezikwatiridde obufumbo oba ezikwatiridde obufumbo obwo mulaba obulimu essanyu kisenge. Omukyala buli bw'awaako omusajja oba omusajja buli bw'ozina mukyala wo ne munyumirwa, enkeera olunaku lugenda kutambula bulungi. Mugenda kuba basanyufu, mugenda kufuna emboozi ey'okunyumyako, mugenda kubeera nga mwegombesa abalabe. Naye buli bwe mukeera ku makya ne mwebaka, omusajja omulimo ne gumuluma n'akkwatako n'omukuba omugongo. Naye naawe wantama, ye ggwe omusajja atasulirawo wabaaki. Agenda kukulaba enkeera ku makya nga lw'akutunuulira akutunuuliza busungu. Akantu katini nnyo bwe kati kajja muyombya, naye ng'ekimuyombya si kantu ako, wabula ekimuyombya kisenge. Ggwe ojja kulowooza omusajja ono naye yeeronda, yayiga okweronda ate munayisi bw'atyo bwe yali, naye nga weerabidde nti ekimutabula kiviira ddala wala ate era nga kiva mu kisenge kyammwe. So ggwe omukyala ali eyo, singa okeera ku makya n'otandika okuwulira mu butuufu nga tokyayagala musajja wo, kwegatta naye si kumwagala ebya laavu. Muntu obeera omwagala naye nga appetite eri teriiwo. Eddagala gye liri, mwejjanjabe, mwerabirire. Bwe mugenda ku famire, ebiseera ebisinga oba ogenze mu ddwaliro eddungi bakubuulira side effects za famire gy'ogendako ne bagamba ojja kukala, ojja kubeera nga tolina appetite, naye osobola okukozesako kino ne kino ne kiri ne kiri. Okitegeera? Gezaako okulaba nga weerabirira. Gezaako okulaba nga at least omusajja wo tomujjuza. Mmwe abasajja mutuuka nammwe ne mugifuula routine oba ne mutuuka nti bya bulijjo. Kwegamba n'obeeraawo nga teweefiirayo, teweekola ki, omukazi n'omusuulirira. Buli bwe musangula ekigambo kwezina mu bufumbo bwammwe ne mukinaabuulawo ne mukiggyawo, obufumbo obwo tebusobola kubeera mu ssanyu. Nze mbabuulira, tebusobola kwenkanankana ne bw'oba bulimu essanyu. Essanyu lye mulina terisobola kwenkanankana abantu beepimpina buli lunaku. Okwepimpina kuyina hormones kwe zizuukusa, kuyina obusomyo obuzuukuka mu bulamu bwaffe nga twepimpinye. Waliwo ebintu ebituukawo, bonding, tufuna ebyokwogerako, tubondinga, bingi. Ebintu byonna mmwe muba temukyabifuna, muba mutuuse kufuuka mwannyinaze, like olinga ggwe n'oli muli baaluganda nti mutuula ne munyumya, buli omu n'akwata n'agenda mu kisenge kye. Musula mu kisenge kye kimu, omukazi n'asula nga yeekapisa obupale, omusajja ne yeebaka omulimo ne gumuluma. Ebiseera ebisinga ojja kwesanga ng'omusajja bambi ayenze. Si buli muntu ayenda nti yayagala okwenda. N'abakazi nga mwentadde, si buli muntu agenda ne yeegatta n'omusajja omulala oba n'omukazi omulala nti yayagala. Naye oluusi naffe ng'abantu tusindikiriza bannaffe. Gwe munno gwe wawasa n'omuggyamu bazadde be oba mu bakadde be oba n'omusanga gye wamusanga ne musalawo mubeere babiri, gwe n'osalawo okubeera ng'omukuba omugongo olowooza ki? Omukazi n'akulaga nti omulimu ogunnuma, mukazi wattu ne yeeyogeza, n'akkuba oluuso, n'aluma emimwa, ne yeekomberera, n'ayina ne yeetala, n'ateekamu obugoye buno obugundi bukkunama, byonna n'abikola n'omulaga nti ggwe tobiraba, bwe weefudde muzibe. Naye mubeera temulaba oba muba mulaba. Ate munnange buli we mumala okwewaza, okwezina kuno kugenda kusiimuukawo mpola mpola. Leero nno kati omukazi kaafune ku lubuto azaale omwana nga kusiimuuka awo ng'atandika okola nti omusajja amunaaginga, omusajja amalako emirembe, omusajja buli kiseera ayagala kasolo, omusajja bye yakwagalako y'emu ku nsonga lwaki yakuwasa.
kubanga ayagala wakwagalidde akufune. Tayagala abeere na muyima akkubira essimu agayabunanga omuyima gunuma nga tasoboladde kufuna. Ekyamukuwasiza n'akuteeka ewaka awo okubeera nga bw'ayoya oba bw'ayima w'oli. Osobola okumuteerawo ekigambo ne yeegirira by'agize. Naye kaakati ebyo byonna gwe wabivaako, omuntu omulumya njala, omuntu omukalirira, lwaki mutuuka ku nsonga bwe zityo? Nze njagala mbabuulire kino oba njagala nkugambe kino. Bw'oba onoonya essanyu mu bufumbo bwo, bw'oba onoonya emirembe mu bufumbo bwo, tereeza ekisenge kyo. Ate nabagamba nti ekisenge kitambula n'enneeyisa yaffe eya wabweru. It's not only about ekisenge. Ky'ovola nkugambe nti byonna bitandikira mu kisenge. Singa omuntu omuzina n'anyumirwa, ne bw'anaasanga ewaka nga wakyafu, ajja kukwata bukwasi bwe yakuyambeko okwera. Tajja kuyomba kubanga musanyufu, emmeeme ye entebenkevu, ali happy. Naye buli bw'anaabeera nga si musanyufu, ne bw'anaasanga nga wayonjezza naye nga waliwo akakoola akagudde, alinza okuyombera akakoola ako akamu. N'ayombera nno ddala, olwo entalo ziba tezigenda kuggwa, tezigenda kuvaawo, tezigenda kuggwa, mugenda kubeera mu ntalo. Naye ate nga singa ekisenge kyabadde okay, buli kimu kiba okay. Buli bwe mutereeza ekisenge kyammwe, buli mubeera nga ekisenge kisanyufu, mukwano gwange omulungi, ogenda kwesanga nti buli kimu ekyammwe kiba bulungi. Mujja kuteesa, mujja kutuulanga ku mmeeza emu, mwogere ebibazimba, anti olwo ng'alaba future. Oba nga naawe olaba future, oba wani naye kasita obeera frustrated, mwe temumanyi kintu kye bategeeza omuntu kubeera frustrated nga frustration yo kisenge kyo. Kisenge, omusajja amalira mu bisambi, omukazi ye tayagala mukwatako, mwejjanjabe. Mwefuula nnyo bize, abamu oluusi n'amaanyi mugayina n'okuzina omukazi osobola, naye weefuula bize, weetalodde enudde eri, mbusimanya gw'oli bize, simanyi okola nnyo, ogenda ova kukola. Muvaliwinga emirimu gyammwe n'okusinga obufumbo bwammwe. Yes, omulimu tugwetaaga kubanga ssente tuzeetaaga. Without that money, era tetugenda beera basanyufu. Naye buli kintu kidedicatingira obudde bwakyo obutuufu. Ekikusituza laptop y'oku mulimu n'ogitwala ewaka n'obeera ku laptop paka ssaawa 6. Omukazi n'akulinda, naye notyo ne tumubba, ne yeebaka mukazi waki n'ojja mu buli ssaawa 7. Ate n'omulaga nti weebaka 11 olina okuyimuka ogende ku mulimu. Yes, I know. Naye suubira nti we baali bakuwandiisa mu kampani bagamba nti kola emirala ogikolere ng'ewuwo buli lunaku. Otwale laptop ofiirewo, mb'ofiirewo nnyo. Sisuubira nti ekyo kye bagamba. Kolako ekisaanidde. Obudde buba butuuse nga bwa mukyala bumuwe. Mulekerawo okuseebengeza okwezino ne mukusenza luti. Mugenda mukuggyawo mpola mu nsonga zammwe. Ogenda okwesanga waliwo abantu b'osanga nga bamala emyezi 2, 3, 4 nga tebeekutteeko. Bafumbo. You lose that touch, even neyo touch eyo temukyagiyina. Anyways, muzikirize nkome wano. Omukama abankumira ate era abanjagalira abandabye ekiro musula bulungi nange nka recordinze kirera ngenda kwebaka. Mukama abankuumire abampeera ekiro ekirungi. Abandabye ku makya mwasuze mutya, abandabye emisana musiibye mutya. Omukama abampeera olunaku olulungi. Yeah.